Mukwano gwange nkulamusizzaako nnyo eyo gy'oweekuumira okuba ng'otuwuliriza ggwe mukwano gwange nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo ga UG Update TV. Joel Ssenyonyi omubaka wa National Unity Platform amanyikiddwa nga Joel Ssenyonyi omubaka wa Nakawa era nga ye oppositional leader ate era nga ye spokesperson wa National Unity Platform avuddeyo n'ayanukula Lubowa Saava munnamawulire eyali amwapaatikako ebigambo avuddeyo n'amwanukula ggwe mukwano gwange mu bigambo by'otasaanye kusubwa. Nyongera kubanga mbaaniriza ku UG Updates TV kutegeeza ky'oba tosubwa kwe kusubscribinga kweno channel muganda wange mbeegayidde mugende maaso n'okuba nga musubscribinga tusharinge tusobole okulwanisa obuli bw'enguzi mu ggwanga, tusobole okulwanisa enkola egenda obukyamu mu ggwanga lyaffe, tusobole okuba nga twongerako ne ku mayengo ga UG Update TV gabeere nga gagenda wala, gabeere nga gatuuka bunaayira ggwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Olwaleero Joel Ssenyonyi avuddeyo n'ayanukula n'addamu munnamawulire Lubowa Saava. Jjukira luli Joel Ssenyonyi yavaayo n'agamba Saava ono agenda muteeka mu kkooti oba si ekyo aveeyo awandiike apology letter mu public yeetondere ku ebyo byabadde agezaako okwogera nti Joel Ssenyonyi ya practicinga corruption, alina ssente ze yeezibika mu parliament. Joel Ssenyonyi n'amusaba obujulizi bwe banga bulyabule oba si ekyo agenda mukuba mu kkooti oba si ekyo awandiike apology letter mu public agipublishinge gwe muganda wange ali eyo ampuliriza. Kakati olwaleero Joel Ssenyonyi avuddeyo n'agamba nti nno tiwoba olwanyisa omuli w'enguzi bisobola okukyukira, esobola okukyukira ggwe agirwanyisa. Ky'oba olaba okulwanyisa enguzi mu ggwanga kiba kintu kizibu nnyo, si kintu kyangu kuba ggwe agirwanyisa ateekamu effort n'amaanyi, esobola okwekyukira n'etandika ate kuddira ggwe n'etandika kulwanyisa ggwe. So Joel Ssenyonyi agambye nti nno waati mu bigambo byabwe boogera ebitalina evidence, tebalina bujulizi yadde, abagamba nti mbu Joel Ssenyonyi yafuna biliyoni emu ne bagamba sorry yali 1.4 biliyoni, ne bagamba nedda bannange mutusonyiwe twali twakola ensobi, actually zaali biliyoni emu mu miliyoni 700 nti yali 1.7 biliyoni. Ne bagamba era tulina bu audio ne evidence eprovinga kino tizaali 1.7 biliyoni. Omuganda wange ampuliriza. Joel Ssenyonyi n'abagamba nti bagezaako okubeera nga bagezaako okumakinga ssente zino zisobole okuba nga ziri 1.7 biliyoni, zimakinge n'ez'abali ababbi ababba mu parliament abagabana service awards. Kati kyekyo kyebabala kyebaagala kifaananeko. N'abagamba naye mba mugamba nti mulina obujulizi, mulina evidence, buli muntu alinze awulire ku bu audio obwo, muleete obujulizi obwo obukakasa ekyo kye mwogera. N'agamba n'obeera muli mu propaganda, beera consistent, be actual, yogera ekituufu, totamwatamwa mbu ate zaali biliyoni emu, ate biliyoni emu ne miliyoni 4, ate biliyoni emu mu miliyoni 700, totagalatagala. Beera consistent osobole okuba ng'oteekawo figure eyaddala. Kwegamba n'abanaavaayo okwekalakaasa baveeyo nga beekalakasa ku nsonga entuufu gy'obagambye. Naye ye n'abagamba nze ninze bujulizi bwe mwaŋŋambye na ka audio akalaga nti 1.4 biliyoni oba 1.7 biliyoni ze mwayogerako, nze ze nninze. N'agamba naye ffe Joel Ssenyonyi n'akubiriza abantu n'agamba naye ffe tetugenda kulekeraawo kubanga twogera ku abo oba nga tulwanyisa nga tuboogerera abo ababbi abali mu parliament abagezaako okubba biliyoni emu mu miliyoni 700 buli omu baamanyi obulungi. Tetugenda kulekeraawo boogerako wadde bigenda kubanga bikyuka nga bituddira, ffe tetufudde eyo, tugenda sigala nga tuli consistent ku nsonga yonna eyo ey'okulwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga gwe mukwano gwange. Era n'akubiriza n'abantu
temupowa kulemera ku nsonga eyo y'okubanga mulwanirira enguzi mu ggwanga eme kubanga egenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Bino bibadde bigambo bya Joel Ssenyonyi ng'agezaako kwanukula Lubowa Saava munnamawulire eyamupaatiikako ebigambo amwogerako amajweteke amuwandiikako amajweteke nga bwe yagabana ssente nga wali corrupt officer nga bwe yagabana ssente entitimbe n'obutitimbe bwa ssente mu paaliyamenti nga ye akulira akakiiko k'abakomishona gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kaakati ebyo bye bikyagenda mu maaso bye biri wakati wa Joel Ssenyonyi leader of opposition ate era nga ye spokesperson wa National Unity Platform omubaka wa Nakawa bye bigambo ebikyali awo wakati abaanukudde n'abaddamu n'agamba muyina obujulizi. Ensi yonna yonna yeesunze okuwulira ku bujulizi obwo okulaba ka audio ako okawuliriza tulabe eddala ekituufu kyekiriwa anti mugamba muyina obujulizi mubuleete mubuteeke ku mmeeza tulabe bw'atyo Joel Ssenyonyi wabagambye gwe mukwano gwange yeekumira ku UG Updates TV naye nkutegeeza twerabira kusubscribinga genda maaso n'okusubscribinga